Akaseera kano kalipota yembera yobudde nga omwanjuzi Mohamed Kituso okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Alipota zetufunyeko zitulaze nga enkuba yatonnyeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okugeza Entebbe millimeters 14.4, Kampala 3.7, Tororo 1.7. Ate era ku mbeera y'obudde nga byakedde mu Siyato kutwalizaamu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale, embeera y'obudde yabadde ya kidedde so nga tebimu omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Wabula weziweredde essaawa ez'omutuntu enkuba ebadde etonnya mu bitundu ebimu ebisangibwa ebuvanjuba ssaako n'ebyo ebimu ebitono ebisangibwa mu masekkati g'ensi yattu era nga okibizodde eri ebugwanjuba bwa ensi yaffe. Waliwo ekifaananyi ekyakakubibwa Ssemugenze nga kitulaga nti waliwo empewo zimu eyitibwa Quarantine esimbire ddala ku Seguyanja Buyindi nga egezaako okutangira empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera ensi yattu. Wabula tukyagezaako okukirondoola tulabe entambula yaakyo era tujja kuba nga tubategeeza mu mbeera y'obudde yaffe egy'okuddako. Era bwe tugezaako ate tulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu Siyato tusuubira olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale so nga ate mu masekkati nga okutuukira ddala ebugwanjuba otusuubira omusana okwakanga gukubakwamu wabula eri ebukiikakkono tusuubira omusana okwememula. Wabula mu biseera by'olweggulo eyo tusuubirayo enkuba okutonyamu bitundu ebisangibwa ebugwanjuba ssaako n'ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale era n'ebbugumu kuba ku Celsius 27 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala, Tororo 29 so nga ate eri mu Kotida 33, Kitugumu 32. Wabula ebisangibwa eri mu nsozi z'Omukabale ssaako n'Ekisolo 26. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde nga esobola okuba mu bigemu ebisangibwa ku Semazinga Africa tusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Nairobi wamu ne Johannesburg so nga ate era n'eri mu Sydney enkuba okutonnya amu n'ebbugumu okuba ku Celsius 26, Tokyo 8 so nga ate mu Beijing 2. Wabula eri mu London yo tusuubirayo olunywankoko awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 12 so nga ate eri mu Washington DC natusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu ssaako n'embeera y'obudde nga nayo ekyali ya butiti ddala. Ebisingako ku mbeera y'obudde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe gulabika ku lutimbe lwa UBC ogirobeera bulungi weraba.